She's doing low. The contestant for number 2, Narule Catherine. Jamira. Okuva mu buyikwe n'embogere jjajja ngenda kwanjulira namba 5 Lunkuse Mebolo oyo bamwita Lunkuse Mebolo abaana bo bonna be ya professionals abasinga basoma abalala batandise okuba nga batandika jane zaabwe mu bulamu kakati jjajja kale mumunyigire mumumanyi jjajja yali asanyuse kati mumunyige kale Mebo tandika layini wetolole ate okulole obudde bwe tumaze nabo bubadde bungi kati tulde wange abo bamiskota thank you so much we love you tegeddeko mu nteekateeka eno gye tulimu tujja kubeeramu okuvuganya nkola ey'abanalulungi era kirabyeko banalulungi nga batulagako era ndi wano okubawumbira akatambaala nga mbasimbula ndowooza kigambo ekituufu bagamba basimbudde bagende bavuganye ate n'amasaza amalala olw'okubeera nga nze mukulembeze agatta bonna nandigambye nti nange bagira ab'ekyaggwe bawangule Ssaabasajja Kabaka awangaala Atuja
eddagala ensaso ya buli kanyamera k'omubiri omubiri olwonegweta wamale kugula asala olaba n'omwana omuto ayimbirwa kayimba tereyebake tulo kwata omwana otamukwate oli muloko tukawangatunze mutoto bebi amazoka zituweerezo ekunyebe kiyambirayo abalala abanyenyamite ababandi bamuwamba abalala banyenyakungalibetele walimudawa sawa mugenda mugelamu matulu